Buganda yasigala mitima gyaffe naye bagisangulawo ne bawanikawo central ate nga tuli mu central kambabuze ziri Uganda eri wano mwe bayivu gwanga ki eri tuli mu north tebalimanyira kemanya tolimanyi Sudan gwanga ki eri tuli mu east Kenya gwanga ki eri tuli mu west gwanga ki eri tuli mu south Tanzania kakati territory wibange genda nekonera ddala ku Tanzania ebeera central ekyo kakibalekere. Ennaku zino waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikoonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Era wano we mbasaba nti bwe muba musobodde mukole okwenoonyereza mmwe mwennyini ensonga eyo gyenjogeddeko mujja kulaba nga ntuufu. Bamaze ebbanga beemulugunya olw'abannakigwanyizi abalowooza nti basobola okusiimuula Buganda ku maapu ya Uganda nti bakootakoota mu Galumonde. Olwaleero kyeyolekedde lwatu ku disitulikiti y'e Masaka. Obukulembeze bwa disitulikiti eno bwe buzizze ebintu ebibaweereddwa okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'omutindo mu ggwanga olw'obutalambika kitundu kya Buganda ku maapu ezibadde ku bintu bino wabula nga bataddeko Central Region. Bano ebintu bino babigobeddemu yafeesi ya ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Judy Mbabali mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire era nnyonnyodde ensonga lwaki bakikoze. Beeranga maapu efuluma Kabaka n'ayogera, Kabaka yayogera mu ddoboozi ery'omwanguka nti wali waggulu banditaddewo ekigambo Buganda era maapu bw'ogitunuulira ogiraba ya Buganda yonna ennyini nga bwe tugimanyi ya Buganda naye ekigambo omuntu okuteekawo wali ekigambo Buganda kiki bukyayi buva ku ki? Mu bintu ebigobeddwa mubaddemu ebitabo ne zimaapu nga bibadde byakugabira masomero okwetooloola disitulikiti yonna wabula bigenze okwekenneenyezebwa nga zimaapu tezirambikiddwa bulungi naddala ekitundu kya Buganda ekibajje mu mbeera. Naye maapu zino zonna ezikunukkiriza mu 40 amawanga amalala gonna kwegali ndabako Akyoli yino mweri, Kalamojja kweri, Bunyoro kweri, Lamu kweri, Teso kweri, Busoga kweri, Bunyoro kweri, Toro kweri, Ankole nayo kweri, Bukedi kweri. Kaakati lwaki gano amawanga amalala go bagateekako era ne bagayita mu mannya gaabwe nga bwe tugamanyi erya Buganda ne balijjako ne bagiyita Central Region. Judy Mbabali nga ye ssentebe wa disitulikiti eno agamba nti mu kusooka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yavaayo n'ategeeza Obuganda nga minisitule y'ebyobulamu bwe yali ejje Buganda ku maapu. Olugavumenti neevaayo netegeeza nga bwe yali ensobi nti era yali ejja kugonjoolwa naye kati kafuuse kagenderere. Actually etteeka lyaffe ligamba tokyusa kintu okuggyako nga kiyise mu mitendera olwo emitendera egiyisibwamu erinnya ly'owaayo. Naye kati bano bo baatuula butuuzi ne bagamba Buganda tugijjewo teekawo central government. Bw'obabuuza ekyo mwakiyisaawo ani yakiyisa tebajja kukulaga naye ng'emitendera bwegiri. Judy yeewuunyiza lwaki mu bitabo byonna ebibaweereddwa nga disitulikiti y'e Masaka mu nkukutu tebiriimu maapu ya Buganda ng'ate ez'ebitundu ebirala kwebiri. Kabaka ng'akitegeezezza nti kuno nno kubeera kusosolwa kwennyini. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Masaka tebakomye mu kugoba bibaweereddwa wabula balabudde n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivujjirira ensimbi abo abaagala okujja Buganda ku maapu ya Uganda nti bibalemye. Kubanga omusajja wa World Bank yawaayo ssente eziwera disitulikiti yange y'e Masaka efune ebintu bino n'endala ne otandika bigoba kiba kitegeeza nti bafiiriddwa ssente ate ne puroguramu ze baagala tukole tetujja bikola kubanga
bisosola biri mu kuvoola bwa kabaka ate binyiza n'okunyiza olunaku kati lwonna lunaku lwange lwononese kubanga nfunye maapu enfu ye omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti eno ndowooza mukitegedde nti bano basajja kuva ddanga balina enteekateeka ez'okusanyawo Buganda. Gwe buli kyolaba bakoze bakikola deliberately nga bakigenderedde era nga balina ensonga lwaki bakikoze. Tujoogeddwa abantu abajja mu Uganda ne basangawo Obwakabaka bwa Buganda bo balowooza bayinza okubusaanyaawo. Kino nno nkigeraaganya ng'okulwana n'ekisiikirize kyo. Nkigeraaganya nga bw'onolwanagana n'ekisiikirize kyo. Gw'osuubira ani ayinza okuwangula munne. Buganda kisiikirize ky'omuntu bakisiikirize kyo oba ekintu kyonna kyonna. Toyina wogenda kukirwanyisa. Toyina wogenda kukirwanyisa. So enteekateeka zonna ze mwakola olubereberye oluna pulaani ze mulina okusaanyawo Buganda mwe mugenda okusaanyaawo kubanga si mmwe musoose. Bonna baabikola. Bobote, Baamini, bonna baabikola. Naye where are they now? Ate wetegereza obulungi buli muntu avaayo okukola mpa Buganda abeera anatera okuba nga ava mu buyinza olw'okusaanyizibwawo. Kuba Buganda lye pensa esembayo okukwatako. Lye pensa esembayo okukwatibwako. Era kasonda atandika Buganda omanya nti enkomerero yeekoze eki esembedde. So mutegeere obubi bw'abaana abasajja kuva dda Buganda tebajagala era tebajagalanko. Naye ekinnuma mu kyo nti n'osanga abasajja nga bakola emmengo nga beekukutiza ku basajja bano n'obbasembeza naye nga bo tebabagalangako. Kikwasa ennaku. Amoole ge tulina gategeezezza nti ebitongole bya security bitandise okugenda mu maaso n'okulabika nti bituuza ya lukukunyo. Abakulu mu security ya Uganda basattirawo Kamala olw'ebigambo ebyayogeddwa omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tutegedde nti mu kaseera kano ampuliriza kasatiro kennyini mu security agencies ez'eggwanga Uganda oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu principal w'ekibiina ekya National Unity Platform. Wakati ampuliriza mu lukuŋŋaano lw'amawulire olwabadde wali ku kitebe eky'ekibiina Makerere Kavule, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atyo yagenze maaso n'okulabika nti yakubirizza bannabyabufuzi bonna mu kibiina ekya National Unity Platform, abakulembeze ba NUP bonna gye bali bagambye nti ke kaseera mugende maaso n'okulabika nti mufuna eggaali. Mu kaseera kano atuwuliriza ekigambo eggaali kifuuse eggaali. Tutegedde nti Kyagulanyi yategeezezza abakulembeze wakati mu lujjudde n'agamba nti bannange ke kaseera mwebereremu okwetooloola eggwanga lyonna. Principal okulembeze w'ekibiina ekya NUP yamaze dda okutowa order n'agamba nti buli muntu njagala afune eggaali. Eggaali yabadde ategeeza ekibinja ky'abavubuka oba yabadde ategeeza bafuutu sooja mubeere ne bafuutu sooja nga bayitirivu, mubeere n'ebibinja bigenda obbakuuma wano wetulaga walabika Wakambwe. Yategeezezza nti eggaali eno egenda kupushinga General Museveni okuva mu State House akkirize oba agaane. Bafuutu sooja balabika nga kino bakikkiriza era baawulirizza omukulembeze waabwe. Kaakati bagamba nti kibabakubye kimala okumala emyaka 5. Kyagulanyi agambye mugende maaso n'okuleka nti mufuna eggaali. Eggaali kitegeeza ebibinja ebiwerako. Buli mukulembeze afuna ekibinja mwekulemu eggaali ez'enjawulo. Ab'ekawempe mubeere n'eggaali, abannalukoola, ab'emityana ewazaake mufune eggaali, abali eri Walukyamuze Galwanga Busujju mufune eggaali, abali eri Kawempe South ewa Bashiri nammwe mufune eggaali, abali Makindye West mufune eggaali. Ebintu nga bigenda mu maaso n'okulabika nti ampuliriza bitambula. Kaakati mubuleke tugenda mu maaso n'okulabika nti tufuna gategeeza nti ebigambo bino bireesewo obunkenke mu security organs. Kakati omwogezi w'amagye g'eggwanga lino mu kaseera kano akola ng'omwogezi w'amagye bamuyita Chris Magezi, military assistant to the chief of defense forces. Era ono naye yagenze maaso n'okulabika nti yarondeddwa
okubeera omwogezi w'amagye wakaseera oluvannyuma lwa Felix Kulayigye ogenda ku leave avuddeyo n'alabula avuddeyo n'agenda maaso n'okuleka nti alabudde ekibiina ekya NUP n'agamba nti bwemugenda maaso n'okuleka nti mukola tubiraba increasing the militant and aggressive stance tubiraba mwagala kutabangula ggwanga Grace Magezi alabudde ekibiina ekya NUP olw'okuba nti baatandise okuyita abavubuka bakole eggaali era agambye nti highly divisive hate speech zigenda maaso baziraba eziyinza okuleetera eggwanga mpuliriza obuzibu ebintu ng'ebigenze maaso n'okuleka nti bitambudde ayogerera amajavuli n'agamba nti tubalaba eggaali tugirinze kaaka tutegedde nti security forces bagenda maaso n'okuleka nti bamonitalinga embeera oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutegeeza nti buli muntu afune eggaali mu lukulembeze buli bagizi ba NUP gye bali beekulemu eggaali kitegeeza ekibinja eky'abavubuka oba eky'abafuutu sojja abayinza okugenda mu maaso n'okulabika nti oba oliawo abaleeta obuzibu mu ngeri emu oba endala oba okwedifendinga singa babeera balumbiddwa ebitongole ebya security kati embeera bwegenda mu maaso n'okulabika nti etambula aba security bategeezezza nti ebintu birungi si birungi balabika okuba nti batidde ku ebyo ebiyinza okulabika nti biddako oluvannyuma lw'ebigambo bya Kyagulanyi Robert Ssentamu principal w'ekibiina ekya NUP okutegeeza nti ke kaseera bagende maaso n'okulabika nti bakola eggaali gavumenti tutegedde nti etidde eggaali gavumenti emaze okutandika okutya eggaali security agencies bapanikinga bagamba nti omwana Kyagulanyi wakati mu kwogera nti mufune eggaali yabadde ategeeza ki ebira tunagenda maaso n'okulabika nti tubitegera ampola mpola mu kaseera kano njukira nti Kyagulanyi Robert Ssentamu era yasinziddemu okuŋŋaana olwo lwe lumu olw'amawulire n'ategeeza nti abaana ba NUP okwambala ovule za red bafuutu soja okuzambala kyekibayamba okubeera n'empisa kubanga babeera bakimanyi nti bakiikiridde ekibiina ekya NUP n'ategeeza nti singa bukya ne bazijjamu n'abatera gavumenti erigenda maaso n'okukifuuwa ng'ekizza munda. Buli muntu ali obulungi tabiraba basita abali obulungi tebabiraba abagagga tebabiraba kubanga bali comfortable nze abo bonna bali mikwano gyange genda scrolling in Facebook ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne basale ojja kusanga obufaananyi nga ndi muto nga tuli nabo batabani ba Museveni ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne ba Museveni kubanga batwagala awo goyina bakubira nduulu goyina baleetera byana goyina bayimbira nga banywa basebo ne banyabo kyali kisobola nali nsobola okubeera nga ba artist bannange bonna be mulaba omulimu gwabwe gwa kusiruwasa bantu nali nsobola kikola naye nga sisobola kusonyiwa mwoyo gwange olw'okubuza eggwanga lyange. Lwaki MTN esasula sente nyingi nnyo gwe Bobi Wine gy'ogambe bugambe MTN oba Airtel oba ki kubanga oli influential kubanga ebigambo twogera abavubuka abato abatulabirako baagala okufaanana ngaffe n'olw'ensonga eyo baagala ebigambo bye tuba tugamba abavubuka nti muve mu by'obufuzi tebaagala tugule bantu maaso tubalage nti ebyobufuzi omukulembezeewo oyo MP yagenda n'asalawo oba luno oluguudo lukolebwa oba terukolebwa oba mu ddwaliro waliyo eddagala oba teririiyo oba waliwo okusoma oba tekuliiwo. Kino kigenderere no si mistake mwakulaba nga abasinga obwavu mwamusinga obungi no si mistake baganda bange kino kigenderere. This was an invasion and a capture. Batulumbagana ne batuwamba tebalina njawulo ku bazungu abaava ewaabwe ne bajja ne bawamba wano abaddugavu ne batandika okubba amasanga ne batandika okubba zaabu ne babba n'abantu ne bagenda ne babatunda ng'abaddu. Tewali njawulo kubanga bano babbe golode Kalamojja babbye ettaka baba n'amalaalo bagasiguddewo kati babba n'abantu ne babatunda e Buwalabu babatundamu n'ebibumba n'ensigo nga bakyali balamu. N'olw'ensonga eyo nze okujja mu bino si kuba nali sinyumirwa freestyle yange gye nalimu nze saali yala nali musanyufu nali mugagga naye bw'obeera nga gwe mugagga omu ng'abantu abakwetoolodde 9 baavu ye gwe obeera omwavu ow'ekikumi jasi oba tokimanyi. Oli ku Mapo Media TV. Kati neyo y'ensonga eyanyingiza mu by'obufuzi. Ndi musanyufu bassebo ne bannyabo
tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli olunaku lwa leero. And you call me a leader? Eno de ilonganya jatela. I am an enemy. Ati jadegi padano. Of the people. Jadegi padano enugi. I am Exirani. Sorry? I will be Exirani. Aberu salo kisrani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong, penmaju kuong ni dano.